Nkwaniriza ku lutimbe lwa Star TV emunyenye gwanga kano ke kadde kalipota embera y'obudde omwanjuzi Agnes Nalukwago. Omusana gwase nga bwe gukubakubamu naddala mu bitundu ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale olwo ewasigadde omusana ne gwememula. Wabula kino kiviiridde ku sserwandula mpewo oyo ayitibwa St Helena nga asimbye ku ssegunyanja Atlantic nga anafuye ekiviiriddeko omukubo gw'enkuba okusenvula ne gudda mu bugwanjuba bwa Semazinga Africa ekiviiriddeko ensi yaffe okusigala nga ya mukalwe ddala. Wabula enkya ku makya tusuubira okutandika olunaku n'omusana okwememula naddala mu bitundu ebyo eby'omu bukiikakkono olwo ewasigadde omusana gwake nga bwe gukubakubamu wabula ate ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale tubisuubira okufuna olunyankoko. Olw'eggulo tusuubira embeera eno okukyuka era nga tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so nga ate mu bitundu ebyo eby'obukiikakkono tusuubira omusana okwememula era nga n'ebbugumu lijja tukirada ku Celsius 33 eyo mu kitugumu so nga ate ekibuga ekikulu Kampala wamu n'emirirwano tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 30 olwo mu bitundu ebyo eby'omu bugwanjuba tusuubira okufuna oluwandagirize era nga n'ebbugumu mu nsozi ez'e Kabale lijja tukirada ddala ku Celsius 26. Ebibuga bya Semazinga Africa ebisinga obungi tubisuubira okufuna enkuba yadde nga ate mu Addis Ababa tusuubira omusana okwememula era nga n'ebbugu mu Nairobi lijja tukirada ku Celsius 26 era nga tusuubira n'omusana okwaka nga bwe gukubakubamu. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga London saako ne Dubai tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu wabula ate mu Rome Moscow saako ne New Delhi tusuubira okufuna enkuba so nga ate enatonya mu New Delhi ejjabeera muno kubwatuka okw'eggulu era nga n'ebbugumu lijja tukirada ku Celsius 18 eyo mu Rome. Ebyo bye tusobodde okufunyayo okuva mu kisonge ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde. Sigadde ne Agnes Nalukwago sigala nga yekumira ku Star TV emunyenye y'eggwanga.